Alien Skin olinga amatako nze Kachumba ali mwana nze sikutya. Noderiba photo soldier bajaganya nti no Kadinga ayiseemu. Ekyo tukyakadingo kyali kyagenda bula. Bukyanga balumba ku luno balumbye ennumba nkugambye Alien Skin wamu n'abaana be obagamba nti foot soldiers be Fangon soldiers olunaku olwaleero bakiguddeko abaana ba NUP kye babakoze nkugambye lubadde lutalo lw'amaanyi nnyo wali ku TikTok ate ye SB4 ebibye si birungi omukulu Jumba Ali Gaweesa agambye agenda kumuloga era Mafiina yeetegeke kuba naye ayinza okumutwaliramu nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video nasoko jimpereka like mumaze subscribing wegete ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwenkugambye omukulu Alien Skin oluvannyuma okubeera ng'akola statement ng'alinga agamba His Excellency Robert Kyagulanyi bye yagenze okukola mu America tebiriyo abaana ba NUP kye bamukoze oh my god si bigambo byange njagala osooka obawulirize tumaye tuyongerayo n'ebya SB4 ebyanuma ebya SB4 si birungi sokola Alien Skin olinga amatako nze Kachumba ali mwana nze sikutya. Noderiba photo soldier bajaganya nti no Kadinga ayiseemu. Ekyo tukyakadingo kyali kyagenda bulaayo bakyakyakujjako musajja mwana. Kale mwana papa na Uganda obana. Wali ekisaakye lwaki tojja Bobi Wine mwana mukamwako gwe kimatako mwana. Amayirungi ge gaba gakulinnya ku mutwe. TV tezikyakijja ku interview mwana wagwa bibyo. Wajjonkera Kyagulanyi n'akukuba ekigo. Kyagulanyi tebamulipira. Kino ekisajja kyajja kikopa Fresh Kid olw'enjogera ye nti Fresh Kid yajja ayogera ali aloga nti wulira Fresh Kid. Tumira ku class teacher wo. Yes. Kati kyo bwe kyajja kyajja kikopa kati wulira kyo bwe kyayogeranga mu interview. Omwagizi w'okubukedde TV omugamba ki ku mazaalibwa ago gano? Omwagizi wange obukedde TV. Ongo chengeri mwana ndi wano wakandi ku TV salako busazi boy ateri agambayo. Sikini ja Bobi Wine mukamwako mwana. Mujje mukamwako mwebyo ebimu ebyo ebiwunya bbi. Ebyo ebimu ebyo byotasenye ebyo ebinnyo. Ebiri amayirungi mwana. Gwe Alien Skin nze Kachumba ali mwana nze sikutya oba munnonye va ku Kyagulanyi. Kyagulanyi muveeko. Wano wajjonkera palaso nakkuba. Wajjo omanyira mpola abantu nga bakkuba. No manyira gladiator nakuyuza sifuke management. Mwana kati omaze okugwa omanyira Kyagulanyi mwana lwaki tojja Kyagulanyi mbimu abyo ebiri amayirungi. Gwe Alien Skin gwe Alien Fundo bw'otajja Bobi Wine mukamwako mwana mwesonyiwe. TV tezikyakijja ku interview kyagwagwa gwadda kyagala we kiripira. Mwana olinga amatako olinga Fundo olinga omunyo gwa Alien Skin. Oloza tunakutya mwana. Nzobo nnoonya nze Kachumba. Banange muteke musharingire n'embizzi oba vagina y'embizzi ne ye Alien Skin mugisharingire no message odotya ku president wa Robert Kyagulanyi Center muno omuyita simanyi Kadingombo yagenze mu America mbizi mwe muri diversion okuyimba kwamaze okulema toyinza gamba nti goyina ekiddako bawo tiraba Bobi Wine bayimba emyaka 2 ngate bayimba bya makuru olemereddwa n'okutegeera nti nnyoko ino omufunire w'okusula wabula mu nnyumba mwosuza abakazi ng'ovudde mu bbala n'oleeta abakazi n'obeebakako nga maama wa awulira kikulemye okuteekamu amagezi nti osobola omufunire w'okusula gwe mbizi gwe totukwasa busungu gwe mbizi ya Alien Skin mwenna mwotunuulira ng'ebigodo by'embizzi mwengengengenge gwe tatukyalina nakuwa budde buno obudde tulina buwa president waffe kubanga tuli mu protest vote tuli mu kano buno obudde tuli mu kabanja era ne bazanya bana Uganda abawaya amasimu gabwe ne batandika olaga bye bakola mu kalulu ebitali bya bwenkanya naye n'otunuulira ono olw'okuba mbw alina ekimu ekinene yamanyi nnyo okwasama eno embizi ya Alien Skin genda ofune abakazi obatwale mu nnyumba nnyoko mwali obeebakeko ate gwe ku biragalalagala by'okozesa Alien Skin wandiba weebaka ne ku nnyoko kubanga totegeera ojja bwekimu n'obambira ngenge koma nnyoko olinganga amazzi g'embizzi. Ndowooza muwulidde Alien Skin wali kyemmanyi taliddamu okulumba abaana ba NUP ate ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu Jjajja Jumba Ali Gaweesa olunaku olwaleero kye bamukoze SB4 yagenze n'aleeta abantu omukulu amanyikiddwa nga Ssenga Kulanama be yabbaako akasente nga tanaabakubeera nga agenda ku liver transplant gye yagenda okubeera nga akola mujjukire bulungi yali mulwadde w'ekibumba kye twandiyise ya liver kati bali bagifunye era nga bagenzi kubeera
okubeera nga bamukola kibandiyise transplant omuzungu naye bukyanga agenda waliyo abantu mbu beyajjako ssente era ezo ssente mbu yali abasuubiza okubeera nga batwala ebweru naye bukyanga bajjako ssente nkugambe mutabayambangako SB4 kati story gy'abadde akola omukulu yamuviiriddeyo nno ng'atabuse nga munyiivu bitya video yino ngikuletedde agambye nti ino tayagala kumumanyira njagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section olowooza jjajja ebyaddala yabba ssente z'abantu soka olirize SB4 ng'abikukasa tumale tweyongereyo waliwo omukyala gwe baŋŋambyeko gwe njagala okunoonya omukyala ono yakolanga ne kulannama nga babba abaana oba mukyala wamuwala bamuyita Ssanyu yali akola bwakulannama nga yawandiika naye baŋŋambye omukyala oyo mbu baamugoba nga bimaze okutabuka wagenda nga ewakulannama n'ayita Ssanyu wandiika oyo ennamba ye y'essimu owandiika ne ssente z'akuwadde nga bawandiika buwandiisi mu kitabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Lwaki onvuma nga sikuvumye lwaki onnumba nga sikulumbye nja kukuloga abantu bakulabireko era ogenda kufuuka ekyokulabirako gwe tunula mu bintu byenzize nkola olaba baaliyo yali avumye n'ambuuka ojja kufuuka ekyokulabirako oyo gw'olabanga eyambuuka yasituka n'ajja wandi n'anneetondera kati ate gwe saagala kuleeta mu kwetonda wabula nja kukuloga abantu bakulabireko batandika okugamba ekituufu oli muloge ekituufu oli muloge ekituufu oli muloge ngenda kukuloga nkusindiikirize mpaka ku ddogo ate nkulabise sigenda kukuloga nga tolabisiddwa ngenda kukuloga ate nkulabise kati kyokola nvaako yogera ku ebyo ebikukwatako kubanga ngenda kukuloga ekintu ekyo nno njagala mukikwate bulungi si byambu eddogo gyeriri emiti gyegiri emmandwa gyeziri abantu mmwe abaloza abantu ne mutasobola kubatuusa ku bye mwagala kubanga timuyina balogo baki batuufu naye nze lwaki abantu mbatuusa ku bye njagala nze mmanye eddogo ettuufu ne werikolera n'obudde bwalyo kubanga nasamira kati gwe nnumba ng'okimanyi ate mba njagala nnyo nnumbe abantu bakulabireko kale nno nsaba ekigambo ekyo nakyogedde mu makkati ne bwe mbadde nfundikira nkikoze eki kitegeeza nkitegeeza nze sinywa mwenge sinywa njaga sinywa kitamiiza kyonna sinywa sigala sinywa taaba nga bwondaba mbeera soba era bwe njogera ekintu olw'okuba emisambwa gimpulira ng'amayembe gampulira nga nina okugaweereza nina okugakolera ebyago ate nga sirumba muntu bwe ngatuma nti genda okwate gundi gasituka butereevu kubanga oba onnumbye nga gwe sikoze eki sikulumbye kale ssebo njagala okwegayirira naawe nnyaba alowooza okunvuma alowooza okututeekako ebintu ebyo byonna nga bw'obirowooza nja kukuloga ate munnange eddogo liruma gw'omu tiruluma abo bakugamba nti teeka koleza omuliro eddogo liruma gwako ate munnange gw'ofuna ebizibu ate munnange gw'olwana n'ofuna omutawaana abantu bajja kupika kola kino na kino tulabe naye ng'ekituufu nze ebyange birabikako wamma mulabako oba temulabako kakati bwe babirabikako ekituufu ngenda kukulabisa ate nga nze ngenda kukulabisa na ddogo okitegedde gw'oyinza okulowooza okundabisa ne kamera nga byogera tobimanyi kubanga nange nina ezange
naye ngenda kulabisa na ddogo abantu bakuwone naye tiweerabira nti olina abaana abato tiweerabira nti okyali muto tiweerabira nti obadde olina byokolera eggwanga kati nvaako era ove ne ku famire yange naye bw'onooba togivuddeeko ekituufu ogenda kufuna panado ngenda kuwa nze sirogera bbali bannaye mu nsonyi ku intaneti kuno nze sirogera bbali ensi ngiraga ekituufu ate siroga atanumbye era gwe ngenda okuloga mwe timulaba ng'agwanidde okuloga kakati bassebo ne banyabo njagala obeere mukakamu era nkuwaddeyo akabanga katono onveeko tonneetondera naye kola ki nvaako bw'onooba tonvuddeeko sigenda kudda kwogera sigenda kudda kukola ki gwe genda maaso ngenda kuloga nze Jumba Lubo waaligaweesa sirumba atakoze eki atanumbye kubanga gundi oyitiridde watubba ne tukuleka n'okola byonna ne tukuleka naye kati osusse bw'ojoga ensanafu totuulamu ntuule ngenda kuloga